awe waawo abalungi abagoberera ebyensonga nate era tugguse ndine mutaayi wange Nabusiro Sava Bosa musi omulasange omu bw'ati ddala wewa kakati waliwo kigambo kino bannaffe bakikozesa mu ngeri ya kumansa ntungo kigambo kyekyo okuyima okuyima kati olulimi Oluganda kye luberedde olugagga era olugazi bannaffe abamu abatalumanyi luze mu kubabuzaabuza oba si kubabuzaabuza abamu bakaba bukaba ensonga lwaki ekigambo bw'okyogera ye ekitundu kyakyo ekiramu akitakisaako nnyo mulaka agenda ku kitundu kyakyo ekifu kubanga Oluganda gye lubeeredde olugagga lulina yinza okuba nga njogera ekigambo nga nina kyentegeeza ate yo linaafunamu kirala abantu baseegu buseegu mu buseegu bwabwe baagala na kulemesa abantu abandikozeseza ebigambo eby'olulimi Oluganda ebigundivu mu butuufu bwabyo nga bagamba nti bo be babyogera mbw ate bo be baseegu so bano ababalowooza bo be baseegu ekigambo okuyima kikozesebwa okutegeeza okusinziira tigundi yasinzidde wano n'akola ekintu gundi nti yima eyo ombuulire nja kuwulira yima eyo ombuulire nja kuwulira kati no bingi nno waliwo n'oli akozesa ekigambo okumala n'okumaliriza nakugamba ekigambo okumala toddamu kikozesa owemudde bwe buseegu gamba nti amaliriza ng'omanya oyo museegu ng'omanya oyo nti museegu buseegu oba mukaba waliwo olugero lugamba nti obukaba bukulya amaaso nti wamala yansiiwa bukaba bwe bukutawaanya so kati abantu bayige enkozesa y'ebigambo entuufu kati ng'ekyo ekigambo kyogeddeko ekyo tulina ekikolwa okutema okulima okulya okumala bino bikolwa verbs okumala kikolwa kya bulijjo naye tulina ze tuyita verbal extensions obuwakatirwa bwe tuteeka ku bikolwa nina era olutambi lwe nakola nekozesa ekigambo nti k'omuntu omunya kyava agamba nti toddanga mukozesa kigambo ekyo gundi obumansiza entungo owemudde ndowooza owulira ekigambo nti ko kigambo kibi nnyo okwefuula abakatuliki ennyo okusinga paapa kwefuula abatuukirivu ennyo okusinga paapa tofuuka mutuukirivu nnyo okusinga paapa sooka onoonyereze era omanye ekigambo kimu kisobola okubeera n'amakulu 5 ate munange bannaffe awo babagoberera okufa kati bwe mbanga kisinzira njogeredde mu context ki oba ngeri ki gye njogereddemu nina kyengenderedde okutegeeza kati okuyima lulimi lwa mu kisenge tukirina naye nze nkugambye yima eri oba tumanyi Luganda tegeeza nti okuyima era kitegeeza kusinziira ge makulu amalala gakirimu lwaki otwala gali nga ate nkugamba so si gwe ate omuwemu omukaba ky'osuubira obeera ate oyagala kukaba wazaabali awo kubanga gwe olina obukaba bwo bukusumbwa bukuli obwongo kale weewaawo ebintu nga bino twongere okubisomesa gweoba kifunye ku mikutu gino naawe kyongereyo kitambuze kiwe omulala engeri yokka gye musobola okusomesaamu abantu weewaawo akuume